judiciary bwe mala okusalawo ate executive owakanya judiciary kubanga manya wabadde represented bakuwa n'attorney general n'agenda n'awoza bulungi era ekyateesaawo oli checks and balance kakati bw'abanga executive singa abantu ffe tugambye ekyo kikulu kitumanya nti abantu baba babadde baagala kirala ffeno twakoze bino naye kakati executive bw'ewakanya judiciary nti abantu bateekwa kutwalibwa mu kooti ziri era n'oli kwali kutya kwe kuteekamu nti batwale abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye tewali kikutwaza mu kooti z'amagye tosayininganga kufuuka munnamagye tosayininganga terms z'amagye balina terms ze bakolerako ebanga ndagaano nti oyingira mu ndagaano naye kakati temukiimu kukigira tebalagire bakimenye kakati ate parliament erina obuyinza obukimenye okujjako nga bazeeyo mu bantu kati naye ekyo kinaatuukirire ojja kubirabanga anti bayisa ababaka b'NRM bagenda kuteesa bayita ne bagenda UPDF Act anti bwe kirungi bakkiriza nti be bagenda eri omukulu kyabagamba kyekituufu n'okwebaka babagamba mu parliament ne bwe mwebaka tasozuuka ku ssaawa eri nowanika omukono kyakyokka kakati ate bano abalala bajja kubeera batono tebajja kukikyusa omulamuzi ye talina buyinza bugamba nti ssemateeka alina kutambula bw'ati nga wetwalaba kooti ng'ekulirwa Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo naga nti kooti y'amagye is not a court is a tribunal yamaze okukinyogera kakati bwemanaga nti Dr. Besigye mumute oba kino kikolebwe obuwaliro bwonna neemala bulungi n'okulambika byakugambye eri ekkooti temulinaako buyinza mumuzze mu kkooti z'abantu attorney general taliiwo waali lwaki temubuuza ye tannabizaayo mu bantu ekyo weetaaga nankani bukumplayinga bukomplayinga Dr. Besigye ne bamulese mu maaso ga kkooti eya bulijjo mu maaso g'omulamuzi era nga mulwadde era bagenda mumuzzeeyo eruzirano bagenda ate omulwadde agenda luzira oba agenda mu ddwaliro kakati awo kyova omanya nti tali shuwa nti mulamuzi kyali akitankana tali n'oli kugamba ate mpozi nga parliament oba etaddeyo obunankani wamulaba bwawanjaga kagamba kitegeeza constitution mu 95 twakugamba nti y'abantu buntu si y'abannayuganda singa y'abannayuganda ng'abantu kyebagamba power belongs to the people singa kyekyabadde kikola kiri ne president yandikyogedde balwa kuleeta na motion ya no confidence naye kyevudde nkugamba ddayo ku kali ke tukugambye ndi at formation waliwo ekisobo ebitoonya byonna byasoba myaka 3 emabega kitegeeza tewakyali kiyinza kukyuka ne wabaawo essanyu okuwuliziganya n'emirembe kisoboka bwe tuddayo ne tuwuliriza article 1 power belongs to people ne tuddamu ne tugamba what do we do with the constitution be baali bajjamu term limit wawulirayo ekigira naye yateekebwawo kyovulaba n'abantu tebalina power baamala kubuuza yali referendum eyajjawo goni basindika ababaka mu bitundu ebyo beebuuze ku bantu okwebuuza obwebuuza n'odda mu parliament kitegeeza nti abantu abamu ne bagamba nti affe ebyo si bye twamugambye ayogedde bibye twamugambye birala naye kitegedde that's what it is. Banyabo ne basebo tubaniriza mbalamusiza mwebale nnyo mwebalire ddala gye mukola nze Sesanga Batte the great tutunulira ebintu ebigenda maaso mu nsi eno tutunulira ebyobulamu ebyobukulembeze ebyobufuzi ebyenjigiriza n'ensonga endala ezikwata ku bulamu obwaffe obwa bulijjo tuli ba mukisa ng'abali bwengo olunaku olwaleero tufunye owekitiibwa Dan Mulika Katikkiro wa Buganda omuwummuze
gwe tunoonyako obuwabuzi bwe n'okusinga ku bigenda maaso mu nsi yaffe n'embulamu obwaffe obwa bulijjo. Bingi ebitambula of course, ebyobufuzi byongedde okunyinyiitira, abantu emitima gyongedde okutabukatabuka n'ebintu ebirala bingi. Kofe nti awo ekitiibwa n'obuwabuzi bwe bujja kwetaagisa era tusaba butwalibwe n'okusinga eri mmwe abantu abamu betugenda okukoonako mu nsonga eno. Bingi ebigenda palamenti, kooti n'ebintu ebirala. Owekitiibwa tusanyuse nnyo okulaba taata. Nange nsanyuse. Tuli basiimu nnyo olw'okukkiriza okwogerako naffe n'okuwa obuwabuzi bwo eri ensi. Sirowooza nti muli basanyufu. Tuli basanyufu ffe. Kubanga ffe bye tuwabula temubyagala. Tubyagala owekitiibwa. Ate mugenda ne mutwa branding abo bakadde. Awo olukadde lumanye ensonda. Ekyokubiri temwagala kumanya. Ekyo kinenemu owekitiibwa. Olina bw'okigamba abalala. Bakibajjira babajjirawo civics mu masomero. Wali olabye yakayana. Ate lyakayana. Kati munaaba mutya ne good governance oba obukulembeze. Nze omanyi saagala kigambo bufuzi. Nva mu Buganda era ndi Muganda. Ekigambo bufuzi mu Buganda kya kabi kibi nnyo oba musiru. Obufuzi. Era mwe mwaboonoona ab'amawulire. Bw'ogenda omuga nti ogenze kutufuga alina kukola kyayagala. Omufuzi talowooza. Manyi nti obufuzi buva ku ekyo ky'okola ku mutima. Omufuzi ku mutima. Kyekiraga oba oli mufuzi oba oli bwemba ndi musirusiru n'enkulagwa etteeka nga lya kisiru. Kubanga nze njogera byogere gwe n'ogi. Naye buno obukulembeze okusooka abazungu bennyini bye tujjamu ekigambo politics tebakugambanga nti bufuzi. Bagamba science of managing society. Wali okikooma okigize ekintu nteekateeka ey'okukulembera abantu abali awamu. Politics. Science of managing society. Kinoonyeeyo mu dictionary ofune n'omulala akitugira. Kitegeeza bufuzi. Kakati manya politics akukkiriza n'okulowooza. Ate n'omukulembeze oyinza okuba nga ne bw'oba namupakasi waka. Bw'akuwa idea togisitwala nga oli gwe omusasula. Ogitwala. Kubanga okulembera munikulembera. Naye kakati mwe mbayita abakulembeze. Bagenda ne balowooza nti be bategeera bokka. Bebayita bannabyabufuzi. Bwe mayita byonna byabufuzi. Balowooza nti be bategeera bokka. Tebeetaagayo kirala. Era ye bw'otokola kyayagala. N'olwekyo oba musiru. Oba omulabye mukamu. So nga ate mulina ssemateeka kyekimuteesaawo akuwe ne system. Omuntu aganye okutegeera ky'oyogera omukola otya. Eriyo ne kooti ne mugenda muwanyisiganya. Munaaga nti agundi wamma ye mutuufu ono musobo. Oba oli wa gavumenti oba toli. Kakati n'olwekyo mwabawaganyaza. Balowooza nti oli olumuwa ekifo ye yekka alina obwongo okuggyako ayogera nga ye. Omulala aba mulabe era kyova olaba mulina ne drone. Si bwe guli? Bwe guli. N'abantu ababulawo. N'olwekyo ekyo kyakyuka. Owekitiibwa twawulira omukulembeze n'omufuzi munnabyabufuzi kubanga wano wonna abantu oli kasita ayingira mu kuvuganya ku awantu wonna naddala ku bukulembeze oyo aba munnabyabufuzi era nabo bagamba ffe nga bannabyabufuzi tugamba. Kakati nze kankubuulire nga Muganda lwono okitegeera. Ne Kabaka tanfuga. Era sinza kukola mistake nenga nti Kabaka anfuga. Nkuga nti Kabaka alamula. Annamula. Mulamuzi. Alamula akola atya? Awuliriza, ateesa, alumirirwa, akyawa ekibi, ayegaliza birungi, anoonya kituufu nekirungi. Ye mulamuzi. Ate omukulembeze kiki kyaba anoonya? Kukulembera kulaga watuufu,
kulaga kubo ddungamu kyova olaba nti mukulembeze naye ate ne bw'aba akulaga awatuufu ayinza okuba nga enkonge etagirabye n'omugaa nti waliwo n'enkonge tumale okufuna ensuulu naye gwe bw'olamula obulamuzi bwo ti bamini bw'ofuga obufuzi afuga tafaayo oba mulimu enkonge oba nedda gwe gwalagidde gwagamba lwaki tewabikoze nga bakuba kanti mune wabaddewo amaggwa nti nkugambye tafaanana kakati kyova olaba nti mwagenda ne mukiyingiza ne mubalamuzi batya n'okulamula ebituufu tukibayingizaamu tutyo ekitiibwa kubanga omulamuzi alina balimu bayita bafuzi omufuzi agenda ngagamba mulamuzi gwe byokoze temuli kakati tolina keesi eyo teri mu ddiiro omulamuzi naye ne bamufugiramu ekivaamu n'alema okulamula gamba ensi yandibadde erina amasiga amakulu aga 3 executive judiciary ne parliament lwaki bakola 3 gakole balancing checks and balances of the other buli limu lireme yes gwe okulembedde olimu executive tukkiriza naye kowa parliament ajje amaze n'okusaka ebirowoozo okuva eyo gye tuli okuva eno n'akubuulira nti nno muna ebyotegeka nti ebiva embaala ebigamba biti era kyova olaba tulinawo wano nyinza okuwa ekyokulabirako nsaalirwa nnyo omuntu eyawa omukulu amagezi okugyawo cooperative namubuuza nti yamanyira ddala nti cooperative kyamanyi cooperative zatandika ne riot ya 45 ne 49 nga muzungu yakyatufuga omuzungu yalaba nga twediimye nnyo twagala okwesunsulira emwanyi n'eppamba ye nga tasuubira nti tusobola okukikola kyava akyalenye ng'abaaliwo bamaze okumu 49 n'abawola ekyuma kya ppamba yakigula emitwalo 20 n'akibawa ne bakiteeka emugogwe wali mu kyaggwe n'abagamba okukisasulira emyaka ameka myaka 2 naye bo baakola omwaka gumu ne bamusasula okuva olwo omuzungu n'asirika ne batandika okuleeta cooperative wano Katweri bwayise ne babunya Uganda yonna cooperative okumanya nga yabuna omugaso gwa cooperative esooka n'eyamba gwe wennyini memba yekuleetera tractor herbicides byeki lwaki tulina na bino ebiragala ebikyamu kubanga baleeta si be bannannyini nnimiro ye kasira agenda ekyayina oli n'amutabulirayo ekintu ng'aleeta era luli twalina n'ebintu nga kawanda kituuza biki bamala na kubiyitamu ne bakakasa kyonookozesa tractor erimu obulungi cooperative ne batuuka ne ku levu ne bagamba nti ate entambuza y'ebirime beetya ne bakola ne transport union pickup loole byazirina ne trailer ne bagenda ne bamanya nti ate tetuyinza kulima nga tetulina tuteekewo ne bank ne bateekawo cooperative bank kakati olwokuba nga kitambulira mu bo bebalimi bamanyi omutindo omutuufu ani yakoze omukyamu ebintu byali bibulamu kakati kyova olaba omuntu eyagenda n'agamba omukulu nti ate cooperative simbireeta saako erina weekomparinga n'ebyo ne bw'oba nga oyagadde kunyinyonnyola kale oyinza okunyinyonnyola naye ndowooza ne bwe ndikuwa omwaka toyinza kulaba advantage za saako over cooperative ni lwaki kubanga twajjawo constitution ewa omukulu eddembe ly'okubuulirwa ebintu nga tannabikyusa twejjako obuyinza alina otukulembera titwalinde ne buyinza bw'obeera mu parliament si buyinza kwe kutwala ekintu ekituufu n'okibuulira omukulu aye naye n'amanya nti bw'aba n'aleeta ekintu asooka kwebuuza naye yeebuuza kwa badvisor we bali mu anti kyemwerabira bannaddiini nno baakitubuulira nze eddiini eyange ekyogera naye nagenda okubuuza n'abasiraamu bakirina n'abalala bayibuli egenda netugamba nti money is the root of all evils sente yensibuko y'ebibi naye tegambangako nti sente embi ate tobitabula kakati oli bw'aba nga alina buyinza yakulagidde okugira ekyo ayagala okusamba
ye mugamba nti bule mundu era agula emmundu kakati oli muggalire era omuggalire naggalawo bw'ogamba omulamuzi nti bw'onookankana n'ogira okiguddeko kakati olaba abalamuzi bali mu kaweefube bakankana balagidde bali be baasaze omusango nti abantu ba bulijjo tebagendanga mu magye tebana mu kooti y'amagye nene weewunye ekyo tekikwatana ku mukulembeze lwaki tetuteekwa kugenda mu y'amagye amagye galina amateeka gaago n'enkola yaago yanjawulo nnyo okuva ku gwe omuntu kunze bataali wano era kyova olaba wamalanga kusayininga n'olyoka ofuuka memba waabwe bakugaana n'okwambala olugoye lwabwe ate eri ewaabwe omukulu yaba ategeera gwe omuto totegeera bwagga nti abawutani bwotokyo asamba bakukuba baga nti shoot kakati nno olw'okuba eyo eriyo ebyo kyova olaba baateekayo disipulini yaayo abantu baleme kugyonoona ebeera eri naye teriyo musango gwonna guzzibwa ku nsi ne bwe baba bakusanze na ame uniform omulamuzi owa kooti eya bulijjo kyatasala kakati omukulu bamutiisiza ki kubanga ye omukulu amanyi nti alina buyinza talina kweguya bantu kwe kati kyekyo ng'ate mwe muwamuga nti otufuga n'olwekyo kaabafuge bwetyo bw'alaba si musango gwe mwe mwamuwagira nti abafuga bw'aba abafuga tajja kutunuulira ebyo naye ng'ekituufu kiri nze bwe ntuula wano siraba nakitukaayanya abantu ba bulijjo wadde ow'amagye okukaayanira owa bulijjo omwagaza ki kubanga ye gwe wuwo n'ebiragiro bwe bagaa nti genda oyo mulabe si gw'omanyi oba mulabe oba alina ki okuba bukubi bamala kuga nti kaakati twategedde ategedde n'oyimirize mundu si gw'okola oyo naye gwe wano ne bw'onojja ne weekuba omunankani ne bw'oba oyagadde ennime kasooliwo tumala kubikubaganya ye mulungi awooma ng'oli owaffe era talina mugu nti asinzaako kino ne tukikola tuteesa buki buteesa naye kakati bw'obeera omufuzi oteesa atoteesa kyekiriwo ne mu paalimenti paalimenti tekyateesa mwasala namu ne mugaa nti ono w'opozitioni eteesa ddi ababaka bakeera kuva mu maka gaabwe nti bagenze kuteeseza naye bagita seteeserezo y'eggwanga nze nawulira bulungi nnyo ate mwe mubirina bwe muba mwawaayiriza omukulu yagaa nti ow'NRM ogendanga Kyankwanzi State House gye bakubuulira ekyo kukola eri ne bweweebaka nonga nti oteesa eri ne bwosituka obusitusi wali ekiraga nti mpagira owa nti osituka kuwagira kye bakugambye eri kakati muba muteesa ate ng'ekyagendererwa nti omanyire ndowooza olw'okuba nga tetulina na bibiina bya bufuzi kuba mwabiwabye tulina political clubs tulina clubs bweta obukundi mu Luganda club oba munagifuula kiki owagira muliika bw'aba nga yalina ekyalina tugenda na kigenda naye gwe sinakigenda political party omanyi kiyandibadde political party ziziri ne mu nsi endala naye zo okumanya nti eno DPR CP eno NRM zaawukanirwa ku bigendererwa abazungu kye bayita ideology political party ebigendererwa bye byawula ebina by'obufuzi era gw'okijoyininga kati nga bwe tuli nti olina katugaye nti singa bino ebiri wano bye political party nandikubuuza nti owagira ki nti mpagira NRM lwaki kubanga yagamba myaka 5 egijja ejja kukola kino ne kino ne kino naye gundi neega nti newankubadde abo bagize ekyo ekyaffe twandisoose kino ne kino n'oli n'agamba twandikoze kino ne kino kakati nzija nenfuuka ne memba nga nze neesasulidde ne membership fee olw'okuba ekigendererwa kiri kyenjagaliza ensi era nammwe ŋŋenda bw'omuwangula
ekyo kyovuulira nga baga nti ekibiina ekikulembedde kyekiba kikola executive okukyanguyizaako okuteeka ebintu okuteeka mu nkola ebirowoozo byakyo. Kakati kino temwabana ab'opposition sibalabe bo bwalana ate oluusi bayinza okwogera newankubadde gwe kiri gwe wakireeta ne bakuwaayo ka point n'okatwala naye paalimenti ewuliriza eyambuulira oba waneeteesa sikuyita kuteesa bwebeera nga buli omu alina sayidi ye muve eno nga mugambye nti aba opposition be baleeta ne banayogera gospel truth from God basobo bano be batuufu nze sigiyita paalimenti. Kale kibeera kiwe ekitiibwa mwe muba muliwo erinnya mwe mubyagala. Nze ng'omuntu nja kukubuulira nti mu 95 twabaga nti constitution engeri gyekoleddwamu si y'abannayuganda era constitution eyo bw'eteritereera Uganda egenda kuba n'emitawaana. Twakyogera mu 95 toga nti nkyogera kati era bw'onoonya ab'amawulire abaaliwo babakyegaana myaka 3 emabega ffe tukigaana kubanga constitution teyakolebwa nga bw'eteekwa kukolebwa mu kifo ky'okuba nti abantu twandimanye nti eno Uganda erina amawanga ameka tibwe gati omuzungu yali agatuteereddewo wali n'embulemu zaago. Buli ggwanga lyalina okuleeta ababaka so si bakiise ababaka era enjawulo ya mukiise n'omubaka osaana okugimanya. Omukiise nze mmanyi omukiise akiika mu Mengo akiikirira essaza lye akiika mu kitundu akiikirira ekitundu kye mu system already eri established nga parliament mulonda kugenda oli abakiikirira ab'Nakaseke ayogere ebizibu byammwe oba n'ebirungi oba n'okunoonooza naga naffe nekino mukituweeko kyekigenda era bwe muleeta motion ng'eyo mugidebatinga n'asalawo n'okusalawo kiki kyawagira omubaka tasalawo omubaka aba mutume. Kakati kyetwalina okukola amawanga gano agaali gakola Uganda buli ggwanga lyalina kuleeta bakiise babaka si bakiise babaka delegates mu luzungu anti lwe musinga okumanya delegates not representatives be batuula be bandimaze okujja ne baga nti abange gw'oli mu kyoli nze ndi Muganda oli Mutesa oli Mugundu tunaakola ensi eyawamu nti ye bwe muga nti Yesu wamu nga mukikkiriza muganda tunagigira tutya nti tujja kuteekawo gavumenti eya wakati eneekolanga kukina kuki ate ebisigadde munaabyekoleranga mutya kuba oyinza oga nti ekikwata ku muti gw'ennakaye gw'embubende eri ogwewange ogwa Nakayi ogwo gwange nga muntu w'e Buganda temugugira kakati bwe mumala sente bwe tufuna sente zinaakolanga zitya bwe twetaaga ame eyawamu tunaagikolanga tutya bibyo kyekyali kiteekwa okukolebwa naye si kyekyagira ki ekyo omuzungu kye yalekawo oba ffe kyetwafuna. Omuzungu ate yatulekerawo ekyo. Omuzungu yali colonialist yali atufuga ye nga bw'ayagala amagye nga agajja London n'akukuba oba n'abamu bayali atrainings bo baali bubondo. Kakati kye twalina okukola nga tuteekawo ensi era ffe twakigamba nnyo bannaffe ne bakiwakanya ne batubuulira kuba nze nali mu lukiiko e Mengo nga mu Katikkiro waffe atugamba nti abali ebyo bye mwogera tebabitegeera era kyova olaba ne be baamala okuyisa constitution twavaayo ne tugamba nti constitution si ntuufu ejja kutubonyaabonya naye nze ndowooza buli kibadde mu constitution kiri fallingamu ekyo simanyi kyetutandibadde twotwogera kubalaga. Mwale mwakuwulirizibwa olw'okuba mwali batono batuwa n'amanya ga fire spitting mu luzungu nalukalala mu Uganda batuwa amanya naye tetwali it was not even fire kwali kulengerera wala nti omuntu alina kyalengedde. Kakati nga bw'olaba baali batuteeddemu akanankani akalowoozesa nti oba oli awo tulitereera kirowoozo ery'amaanyi ennyo egamba nti obuyinza bw'abantu
power belongs to the people. Otyo. Kitegeeza ne bw'oba president ne bw'oba ani sooka weekube mu kifuba abantu kino kye baagala. Ye abantu kye baagala tukinoonya tutya. Oluusi muteekawo na referendum. Naye ate n'okulondesa kuteekwa okuba kwa bwenkanya. Naye obukiiko obulondesa bulina bakama baabwo. Kakati n'obukiiko obulonda abalamuzi bwe butyo bwe buli. Munaabisobola? Olabye bwe twakulaga nti twabiraba ebirijja. Bino n'ebizibu bye biviiriddeko enkwata y'amateeka eriwo olwaleero ne tutunuulira. Kakati for instance judiciary bw'emala okusalawo ate executive owakanya judiciary. Kubanga manya wabadde represented bakuwa n'attorney general n'agenda n'awoza bulungi. Era ekyateesaawo oli checks and balance. Kakati bw'abanga executive singa abantu ffe tugambye ekyo kikulu kitumanya nti abantu baba babadde baagala kirala ffeno twakoze bino. Naye kakati executive bw'ewakanya judiciary nti abantu bateekwa kutwalibwa mu kooti ziri. Era n'oli kwali kutya kwe kuteekamu nti batwale abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye. Tewali kikutwaza mu kooti z'amagye tosayininganga kufuuka munnamagye. Tosayininganga terms z'amagye. Balina terms ze bakolerako. Ebanga ndagaano nti oyingira mu ndagaano. Naye kakati temugimu kukigira tebalagire bakimenye. Kakati ate parliament erina obuyinza obukimenya okujjako nga bazeeyo mu bantu. Kati naye ekyo kinaatuukirira ojja kubirabanga biri. Anti bayisa ababaka b'NRM bagenda kuteesa ku bayita ne bagenda. UPDF Act. Anti bwe kirungi bakkiriza nti be bagenda eri omukulu kyabagamba kyekituufu. N'okwebaka babagamba mu parliament ne bwe mwebaka. Tasozuuka ku ssaawa eri n'owanika omukono. Kyakyokka. Kakati ate bano abalala bajja kubeera batono tebajja kukikyusa. Omulamuzi ye talina buyinza bugamba nti ssemateeka alina kutambula bw'ati. Nga twalaba kooti ng'ekulirwa Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo n'agamba nti kooti y'amagye is not a court, is a tribunal. Yamaze okukinyogera. Kakati bw'emala nti Dr. Besigye mumute oba kino kikolebwe obwaliro bwonna neemala bulungi n'okulambika. Yakugambye eri ekkooti temulinaako buyinza. Mumuzze mu kkooti z'abantu. Attorney General taliiwo. Waali. Lwaki temubuuza ye tannabizaayo mu bantu? Ekyo weetaaga nankani bukumplayinga bukumplayinga. Dr. Besigye ne bamulese mu maaso ga kkooti eya bulijjo mu maaso g'omulamuzi era nga mulwadde era bagenda mumuzzeeyo eruzira nogaga ate omulwadde agenda luzira oba agenda mu ddwaliro. Kakati awo kyova omanya nti tali shuwa nti mulamuzi. Kyali akitankana. Tali n'oli kugamba ate mpozi nga parliament oba etaddeyo obunankani wamulaba bwawanjaga. Kugamba kitegeeza constitution mu 95 twakugamba nti y'abantu buntu si abannayuganda. Singa y'abannayuganda ng'abantu kye bagamba power belongs to the people. Singa kye kyabadde kikola kiri ne president yandikyogedde. Balwa kuleeta na motion ya no confidence. Naye kyevudde nkugamba ddayo ku kali ke tukugambye ndi at formation waliwo ekisobo. Ebitoonya byonna byasoba myaka 3 emabega. Kitegeeza tewakyali kiyinza kukyuka ne wabaawo essanyu okuwuliziganya n'emirembe. Kisoboka bwe tuddayo ne tuwuliriza article 1 power belongs to people. Ne tuddamu ne tugamba what do we do with the constitution? Be baali bajjamu term limit wawulirayo ekigira naye yateekebwawo kyovulaba n'abantu tebalina power. Baamala kubuuza yali referendum eyajjawo goni. Basindika ababaka mu bitundu ebyo beebuuze ku bantu. Okwebuuza obwebuuza n'odda mu parliament
kitegeeza nti abantu abamu ne bagamba nti affe ebyo twamugambye ayogedde bibye twamugambye birala naye kitegedde. That's what it is. Ekitubonyabonya constitution ate ekitubonyabonya ne bye tweteekako nti tubeera n'abafuzi kubanga omufuzi ye tagenda kutegeera tawuliriza tateesa tayagala kumanya era omuwadde pawa nti kakati gw'omuwa ne gundi gwe ate onoobeera n'amagezi kigeya waali gwe ye yamanyi ebyo gwe tobiraba. Oweekitiibwa okkiririza mu nkola ey'akalulu kubanga tugenda mu kalulu. Enkola ey'akalulu tebagikkiririza mu bukkiririza ne bakatala se methodology naye kisinziira kikiri kakati akalulu k'onoogendamu ani anaakakubiriza kirina akakikwana ak'ebyokulonda akakulira omulamuzi Simon Mugenyi kyekugambye nti mu 95 twabawulira nti akakiiko tekali independent kalagirwa buki bulagirwa ako bombi judicial service naako electoral commission kakati be baba bakalawadde orders endala gwe n'ogenda n'otwalayo olubuto n'olonda n'ogenda olonde nsigaana bantu kulonda naye njagala ogenda okulonda ng'omanyi okulonda si fashion nga bw'okiraba mu Uganda mwagifuula fashion kyovula n'ebibiina by'obufuzi byewala okutubuulira kye binaaba mu kifo ky'okuconcentratinga kwa ideologies bakubuulira omukulembeze ayinza okuba nga omu yabagaanye yebabo bezinkonge mu kkubo nga bw'oba olimu olugulu noga nti onaaveewo naye si kugamba nti oteekwa kundaga genda kukola ki zebayita manifestos olya ze 226 banenze nsubira kino manifesto nti eteekwa kuba nenge ekulaga kiri ate ne membership tebeeraawo nyimbirire nti gw'olya okubeera waffe nze matira nenonda wenjagala okugenda ate si bamulabe naye kakati wano olaba bino olw'okuba zino clubs tuli balabe kakati lwaki ogalira abanuupu ate n'abaggalira tayinza kweyerula kakati muteebereze tetunawulira paalimenti bwegamba titwajjiriddwa abayeekera muno oba abajambula ababuzaawo abantu tukinoonyereze n'executive tefuddeeyo b'abantu babulawo bati otegedde lwaki constitution erina ebizibu butya buki ne bagamba nti kaleerwawo tye gundi talabika abadde makanika wano gundi wali talabika abadde muvuzi wa bodaboda kyona abadde munabyabufuzi era kyova olaba n'omukulembeze aliwo oluusi n'ebimu si yabikola tamanyi gwe bwobanga eriyo ne babatakubuulidde bwe babeereyo entebe obenya buli wamu nanti naye oluusi bayinza okukola ne bebatamubuulidde nze kikulu ye kyensimwagala ategeere nti constitution yeriko ekizibu so si kuba nti bamukyawa naye kakati mwaleeta system nti buli oyogera ku mukulu kyovudde olira nga bagamba aba parliament temuddeyo kwogera ku mukulu nga waliwo ekisobi bebatayogere kanamanya ati ebigenda mu maaso naye kakati kwegamba oba nga kituuse naawe nze kyenkulaba nga no appeal to him ye yennyini abazza abagaye nti I'm criticizing where you think you are worth it wabula kuba sirowooza nti omuntu azuukuka buzuukusi n'agenda amuvuma wabaawo ensonga okubaawo n'ensonga ate si buli nsonga nti ziba ntuufu biba zigira ezimu ziba zinanga kakati ani alina okuteeka ssemateeka mu nkola kibuuzo kirungi naye bw'aba nga akwata ku buli muntu alina okulaba ng'ateekebwa mu nkola kubanze nwana eno nembeera omugoberezi w'amateeka omulungi
oluusi nenenya omusirikale nti naye gwazze onkutte paka ozze nga bwendi wano nina emmundu yange wano siyina baaji yonna eraga nti ndi wa kitongole bwe kiti nenkukwata kitegeeza nze azze akukwata nze mbamenya amateeka kubanga tumanyi nti bwaba kooti nga yekwetaaga omusirikale wa poliisi akola samoni n'agikuleeta n'ogisayininga n'okugisayininga naga nti akale mperekera tugenda era n'omanya n'egyogenda n'omwana n'omunyoko n'omulala ne bamanya nti kooti y'empigi yemwetaaga yenvudde nkugulya nti constitution failure ogirabye naye nalabye n'omuntu empigi eyo yabadde Butambala gwe baakutte ku nsonga z'ettaka neera oli ng'aleese samoni naye muzeeyi bamaze mukwata kali wambuuza omanye ekikwasizza muzeeyi nti asimanyi naye tugende nti anedda osookanga kubuuza naye nga gwabuuza naye ali muleeyanga nze nti sebo nkwatidde ki nti kooti ekwetaaga nti ova olaba nti constitution tekola yakubuulira civilian akwatibwa wa poliisi ali mu byambalo ng'alina n'ekiraga nti bw'abanga wa intelligence yeyabeze agenda ku poliisi ne bamuwa omusirikale ne bajja abo naye ng'owa poliisi ki yalina okukwata kakati lwaki takutte ate tekitegeeza nti olukukwata oligiriti kubanga olina okuweebwa time okwewozaako era kyova olaba nti owa bulijjo tagenda mu kooti z'amagye kubanga eri bakukwata ozizza musango eno nebankwadde bakukutte oba tonnakakasibwa nti olina omusango kutuusa ng'owozezza oba akututte ng'aleese obujulizi obulaga obukuluma naye eri ogenda kuwoza nga bw'oledde oligiriti kubanga mukulu bw'aba ayega nti about turn n'otokyuka yuwegiriti omaze okukkiriza sikukkiriza yuwegiriti kubanga wasayininga nti omukulu kyanandagiranga kyenaakola naye gwe wali osayininza ekintu ekyo kakati lwaki toyawula njawulo eyo shoot not shooting you will be taken to court okitibwa embeera ya Dr. Kizza Besigye mulwadde yeetaaga bujjanjabi abamakomera batugamba nti yagenda ku hunger strike okumala kati ennaku eziwera naye famire esaba okuyambibwa atwalibwe mu ddwaliro twalabe bannabyabufuzi nga okuva mu bibiina ebyenjawulo nga nabo bagatta eddoboozi kwago aga famire ya Dr. Kizza Besigye ki ekisaanye okukolebwa mu kaseera kano eyo constitutional course amusibye alina okunyonyola lwaki amusibye omulamuzi yamutadde oba nga mulamuzi nga bwe yakoze omulamuzi kuba yanyumidde yalabye n'omuntu nga mulwadde nnyo naga nti ayo yotwala mu kkomera nadde nga nti agamba batwale mu ddwaliro todwalikwayo ekikke oba emulago simanyi kiki naye the issue is constitution ateekwa kuwolezaawa era kyandibaddewa era mwamukwata mutya ki ekireetera omulamuzi aba atunulidde mu mateeka anti kati mwaba amawulire mmwe mwaleeta omutawaana bali betulonda okutukulembera ne mubayita bafuzi bw'omuyita omufuzi awaganyala n'alwa n'emateeka gatandiwadde tonnakikkiriza amaanyi gamusukkako kyenagambye mu luzungu baatuga nti it is management of society kulabirira bantu scientifically ekintu ekiri scientific ekibaamu kuduumira kiba kya mirembe akati kiki kyetuna oluganda lwe tunaawaayiriza kubanga lwe mwogereramu oluganda bakugamba nti ebuganda bafuga muganda aba namukulembeze nkubulidde n'atusinga mu kitiibwa mu buganda yena naye si mufuzi atugira ki naye mwe bamuba mukyusa mugenda mugamba byafuga ate ne mutamanya nti eri muwana gwe muwagidde
kakati abamawulire mwenenye mugende mutandika okuga timuli bakulembeze simu timuli bafuzi basooka okugira nze Attorney General nti wamma nkulembera bukulembeze nze gundi minisita nze gundi nekyo bakiwulire naye nammwe mugenda ne mubawaga ate omufuzi ye tateesa kyayagala kye kiba kikolebwa kibe kirungi kibe kibi kasitaba kye kimuli ku mutima okituba tuyingira akalulu 2025 emyezi egiddako gyonna gya akalulu n'abamu batandise dde okukuba ebipande okwegula obuganza eri abantu nti banange nze mutuufu ku bwa kansala ku bw'MP tulonda 2026 bannabyabufuzi abakkiririza mu kukyusa obukulembeze ku mitendera gyonna wawe balina okutunuulira ennyo biki ebiremye bannabyabufuzi nga we tubayita is a constitutional case nze nakugambye singa omategedde 95 kyetwagamba okujjako tewantegedde electoral commission tumale kuteekawo ya ggwanga nze mu 1962 muzungu ye yali alabirira nga ayagala okuhanding over nali nakamala nakola ebibuuzo bya senior 4 nagenda ne balanga nti baagala abanakubiriza akalulu abanalondesa era nensaba twasomera namu bagiyitanga kisente eyo waggulu wansi w'ebutikiro social center bwe batutwala ne batusomesa electoral law ne batuwa n'ebibuuzo nibwoyagala okuddayo bandooza babirina buli muntu ne bamuteeka mu kifo kye yayita nze ng'omuntu as person nayitanga returning officer naye bambi nga nina ekizibu kugenda li mu ssomero sirina mmotoka ate returning officer ate kukuba n'emmotoka ne bali kuwa amafuta aganaatambula kuba controlling polling stations nyingi kyebakola bampa kuwa presiding officer nenkulira polling station nga nebo polling assistant ebyo tobiraba nti byanjawulo ne byemukola nena kati bagenda ne basomesa abantu babasomesezaawo era niera wali owulidde public address nti baagala abanalonda nti abagenda okulondesa babatwala eyo okulonda ababo n'otwala n'okochinga bebanabba waliwo okulonda wano okutaliimu bubbi era buli wekugwa bagamba bwewati batubbye wewati abange babakubye emiggo wewati ebyange babiyuzizza ate ne babiyuza ate eringi ne babifuna kati kyovulaba nti byonna ebyo ye constitutional failure tukyalina obudde parliament okuddamu okutuula oba ne balondawo akakiiko ak'enjawulo oba ne bakyusa byonna amateeka agakwatagana ku byokulonda ne ssemateeka singa abantu tebadde baagala naye abantu bawano bakyamanyi kye balina bamanyi nti n'obuyinza babulina atiko temugiyimba bulijjo kakati mwabamawulire mubabuulire okukuga nti power belongs to people kitegeeza ki tina amaanyi gonna gali kuggwa omuntu gw'osalawo njagala weegatte muno munoonye ekituufu si bwe gwandibadde naye mukikola kisobola okuba nga kikolebwa kubanga buli muntu wabeera akyogera naye ye gw'okigamba akyagala okiwulira okitiibwa tuli mu mbeera nze kasita nfuna ekyokulya kasita nfuna olw'embeera eyatambukatambukabirabye ekyo kye nkugambye bayibuli yatugamba nti money is the root of ki of evil teyagamba nti money mbi nti is bad bwebeera root yensibuko akati gwogambye nti oli njagala sente zange olikitimba tokiyingidde akati n'oli ategeka okulonda okubi amanyi nti ajja kuwa muntu nga gwe ogenda olonde naye singa mujeemye bujeemi kulonda antiirwa akakiiko nga kamaze kuba kali proper akamanyiddwa n'abaliko nti bakkirizibwa bannayuganda ate nakatuddeko anti constitution yandikagitaireddewo engeri gye kanaalondewo kubanga ekitibwa ne bwe tugamba nti nno abantu bateekemu okusaba kwabwe
nti nno nze ndi Bushenyi nze ndi Gindi nze nasoma kino kiri tutwale parliament esunsule. Constitutional making twandibadde tutaddewo means akakiiko engeri gye kalondebwa. Kyenkugambye ekyo ne Judicial Service Commission engeri gyerondebwa. Nemanya bwe bibeera eby'omuntu. Kati bwe bayinza okukulimba biri artificial okulimba kusanyusa. Akati bw'obanga gwe okulira Judicial Service. Nomanya nti mwetaaga abantu 200. Royalty yesooka wa mukamaawo. Nomugamba nti abiri tugeetaaga. N'akuwa amannya 200. Naye kakati yita ne interview n'oyita 8. Naye bali be bayita. N'otimba bbula. Kwaje balina okubuuza nti bwe tuba tukoze interview eno neeri abantu basobola still oli abeera ayagala obbakozesa obanze oba ggwe oba oli tasobola bacompromisinga ng'amaze oli aba talina alliance na executive taba na alliance na judiciary naki yandibadde alina powers ze eziri clear and independent. Akati yene bwayita nga nze nti bayita buyisi nali sirinaako na muntu amanyi nava mu ssomero nga balanze bweri nkulifayinga kubaganye ene olevel nankanyalobo nenga nti maze okukola ebibuutu betukkiriza etugenda ne batusomesa singa nze nnondesa singa ndowooza iwe ebibu complex bwonna bwemulina singa sibuliyo sijja kukikuga kuba nabulaba. Omutawaana w'ekitiibwa guli ne mu bibiina bye tuyita ebibiina by'obufuzi zewayise political clubs kubanga naye era osigala owulira obumulumulu kubaagala okukwata bendera nti mwenaalemu kino kubanga si political party esooka kuba na ideology era n'ogiyingira ng'ogyagala eriyo akubribinga nga political party yiyo gw'osonda ne membership fee. Naye bino biziba club mwagenda wa muliika gwe muwagira munno bwakuwaayo eri oba bamuliika obadde olya mucungwa ne bakuwaayo omugoyo ng'ogende kyovula muyuugayuuga. Ekyokubiri bajja system mu masomero eyali esomesa omuntu. Gavumenti kyeki mwali mukinyonyodde abantu era lwaki tuba ne gavumenti migaso ki gye tufuna mu gavumenti nayo gye tufuna omubaka owa paalimenti lwaki tumulonda lwaki tugamba akasajja akakadde nga ffe ne muganga bufu abakadde naki genda olonde nga tegwolonda ye mukamaawo ebyo ebibuuzo wali obibuuziza mu mawulire n'obyeraba kakati olabye ye civics mwavanga eri ng'omusomye olina olwekyo tayinza kukubuzaabuza ne bw'aba alina ssente ezenkana eggulu omugamba kakati njagala okubuulira singa kitanga azuukuka wali osobola okumuwa omutwalo gwa ssente oba mugaati n'akuwa akalulu yandikusambye na busambi kubanga totegeera omututte nti omuvumye buvumye butategeera lwaki alonda. Abantu be batamanya lwaki balonda ne be balonda bateekwa kukola ki. Kakati be batuuka tetumanya ne balonze ne byogenda okwachievingibwa tobimanyi toyinza naga nti baabyachivinga nedda. That's why people are in a mess. Ekitiibwa ekisembayo waliwo abantu abakwatiddwa mu nkwatibwa babuziddwawo Chairman Nyanzi waliwo abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform bana bakwatiddwa n'abantu ababulijjo naye nga abamu ku abo kigambibwa mbu balina ebyefaananyirizaako eby'amagye toli yabadde alina akakofiira akatunula nga kalinga ak'amagye bw'oba obuwulira ategeera ekyo toyongerangako bw'oba bakutte lwekyo lwaki tebali mu kkooti. Kkooti y'amagye gye baggyeewo nti babukubirire buno bateese. Kkooti si y'amagye ewozesa ekyo oli teyaggyeewo na kkooti ku ebyo waliwo omusango gutagenda mu kkooti gugenda mu kkooti ate bakuwa n'okkuwa bw'omukwata talwana ku poliisi more than 48 hours oteekwa okuba nga omulese muki mu kkooti eyo constitutional failure.
Mitwalo gyonna giri ku ssemateeka. Ssemateeka. Wekitiibwa obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda. Bannayuganda nsina kyekubagamba okujjako okugamba nti singa ffenna tumanyi reason lwaki tubeera ne gavumenti era lwaki tulonda ababaka nti bano batukiikirire n'ebyengeri ng'eyo tuddeyo tugire naye mpozi omulanga ogwandibaddewo twandisomeseza civic education naye ekibi sirowooza nti abantu bakkirizibwa okusomesa civic education kuba bwe twamala okuleeta mu ab'amawulire nga mugaye nti bano bafuzi bali ne bamanya bukkiriza civic education okusomesebwa abantu bajja kutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe bajja kutegeera ensonga zaabwe babajeemere n'olwekyo bo bakitwala ng'abana abajeemera so nga ate bw'oba oyagala emirembe kubanga ekikulu ky'oba omanya lwaki ffe twagala bukulembeze obukulembeze bw'otunuulira enkomerero yaabwo buleeta mirembe kutabagana kwagalana buli mukulembeze omulungi ateekwa okukakasa nti bw'avaako bakuyaayaanira kubanga olebadde oleeta mirembe ate n'abantu bategeeregana ye eimu y'obukulembeze era kyova olaba nze nkugambye bwe munaaba nga mulina bafuzi tetujja kuvaayo tusigala nga tukaaba buli kaseera omufuzi ayagala kumanya nze nakubye essasi wali lyamubuusizza n'agwa n'eri kati yaba proud namusambye n'agwa olabye bwe nnina amaanyi naye ng'ate gw'omukulembeze si kyoyagala kakati tolaba nti ekyo tekikola okay kale banyabo ne bassebo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde n'owekitiibwa Dan Muliika Katikkiro wa Buganda omuwummuze agoberera ensonga era y'omu ku basajja abakyali mu Uganda muno nga bagezi ddala. Twogedde ebigambo bibadde bingi nnyo era tusaba muwulirize n'okusingira ddala bw'oba nga okkirizibwa okuwuliriza n'okuteeka mu nkola ebyo byakubuulidde. Baga nti amagezi muliro bwe gukuggwako ng'ate ogenda ku muliraano. Nze Sesanga batte akuume. Nze siri mugezi. Oli mugezi ssebo. Oli mugezi w'ekitiibwa.